bwe nawuguse ne ŋŋamba nina okulemerako basi omuntu gwe mbadde mmanyi abadde ammanyi ne tugoba n'akyukuba yakyusiza bw'ati emmundu atukuba amasasi emmundu neewagamira neegwa mu mandigaadi piki yabadde ya kiwaji bwe yagudde mu kiwaji bw'ati nze saalinze kusitula piki oba kulinda ki nembuuka ku piki yange era yagudde era singa oba osobola okugiraba yagudde neyatika n'ettaala nemubaka bwe namubase nemukwata mu bulago naye nga yabadde nga ayina training naye yabadde talina maanyi nga munafu yabadde munafu ba yankutte mu bulago nange nanyiga yabadde ne mundu ayakubye yankutte mu bulago nendaajana nekyanyamye nadentaddeko elementi nendaajana munnange naŋŋamba sigazi oyo nze kangoba ono naye n'agoba oli ayabadde avuga nensigazi ono nga bwendaajana abantu bebalabye emundu ne banyambako nembagamba sebosa nembagamba bannanga sebosa kati abantu bonna nga bawuuza mulwanira ki kati bagenza okulaba nti attapa sebosa ne balaba n'ekizibiti ky'emmundu abantu ne batandika okunyambako. Kati ani kubombye yakubiddwe yatiddwa? Nze gwe nakutte oyo yasigaddewo nga mulamu kubanze nabagambye nga abantu temumutta mugenda kubuza obujulizi era n'abantu abamu bankubye amayinja eno mu mugongo nga baagala kuba nga mukavalinga naye abantu ne bansinza amaanyi ne bamukuba era ensonga lwaki olaba yasigaddemuko n'obulamu obutonotono bwekityo bwe kyabadde. Ate oli omulala ye munnange bwe yamugobye kwegamba omutemu w'omu kitundu najja ku kitundu n'atemula ow'omu kitundu ng'amutemulira ku kitundu. Omutemu w'omu kitundu n'ataba mugezi kimala okujja mu kitundu okutemula ow'omu kitundu ng'amutemulira ku kitundu ne pikipiki eriko namba puleeti emisana ttuku nga tebunnakwata bulungi akyasobola okulabwa. What a coincidence! Ow'omu kitundu ye yagobye omutemu w'omu kitundu olw'okutemula omuntu w'oku kitundu ng'amutemulira mu kitundu. Ono omusajja yabadde muvumu nnyo. Bwe yawulidde amasasi nga gavuze teyasoose kugamba nti kansooke nneeyongereyo. Ffenna tukimanyi nti singa nkwata ekifi ky'ennyama n'enkikuba embwa nkulayira tekirya esooka kudduka misinde eyinza kujjukira madda nti bankubye ekifi kya nnyama tebankubye ejjinja kanziruke nzireyo nkirye. Naye ono olwawulidde amasasi teyasoose kwesikamu yadde nti bannange kansooke nneeyongereyo gano agatutte obulamu bw'omuntu nange gayinza okuntwala wabula ye yatandikiddewo okugoba ewatali kusooka kugamba nti kaŋŋende ndabe muzeeyo oba alamye oba afudde. Bw'aba akyalimu olungubanguba mudduse mu ddwaliro, bw'aba takyalimu lungubanguba then ntandika okufaafaagana n'abatemu. Wabula ye olwawulidde amasasi yatandikiddewo okugoba abakubye amasasi abaayi baba bakubye amasasi yabalabye atya kubanga bw'owulira amasasi si kyangu kumanya nti gundi yakubye amasasi yabadde kumpyawo yabeetegereza nga bakuba. What a coincidence! Katugambe nti yasoose kwetegereza muzeeyi ng'afudde obusungu ne bumukwata n'alyoka agoba abatemu. Tukkirize tugaane nti omusajja gw'agamba eyamukuza amubeereddewo ebbanga eddene era ng'amumanyidde ddala bulungi n'okutuuka okukubwa amasasi ng'amuli kumpi. Singa omutuukako n'okakasa nti akubiddwa amasasi awoze engeri gy'obadde omumanyi engeri gy'abadde akubeereddewo kisooka kukuba ncukwe osooka kuwola osooka kwekanga osooka kwennyamira. Ebyo byonna bisobola okutwala eddakiika 2 ng'okyalowooza ki kye ŋŋenda okuzzaako. Naye eddakiika ezo 2 ng'omaze okukakasa nti muzeeyi afudde nga ye omutemu w'omu kitundu ng'alabye nti gwe amulabye obadde wa mu kitundu n'asigala ng'akulinzeeko n'atadduka misinde mangu mu ddakiika ezo 2 akulinda ojja omukwate omulabise. Esiviliani n'ofuna obuvumu obugoba ow'emmundu gw'okakasa nti eyina ne gwemaze okusaanyaawo mu kaseera ako naye ggwe n'otatyamu nga toyina yadde akambi nga toyina yadde akasaali nga toyina yadde akaso nga toyina yadde kirita n'ogoba omutemu w'omu kitundu atemudde muzeeyi. What a braveness! Munnange era n'ojjobeera wa mukisa nnyo ate ekiyitiridde omusajja oba omugoba bw'oti akyuka akutunuzaamu emmundu gye wataatidde gwe n'osigala ng'ogoba laba Mukama bw'ajja akuyamba. Emmundu neegwa mu mpagi
Omutemu teyabadde mutendeke kimala okukozi ku nkozesa y'emmundu era oyagala kuŋŋamba ono ye mufugu asoose okukunkumula amasasi gw'ate olaba emmundu yamulemye okuhandolinga mbu ng'atidde nnyo civilian atalina yadde akambe atalina yadde akaso atalina yadde akasaale nti agenda mumutuusaako obulabe era n'akankana nnyo okukkakkana ng'akatengo kamukutte ng'emmundu agisudde wansi mu mipiira. Tebigatta. Mulaba oyo omusajja gwe mugamba nti muzira. Ndabye abantu bangi bannange ono omusajja muzira abatuuze mukolo ng'ono ebyono tebigatta. Bwe mbiwuliriza tebigatta. Ye munnanga muzeeyi gw'abadde amanyi amasasi gagenza okuvuga nga waali era n'afuna obuvumu obutasooka kudduka yadde okwewogoma ne yeetegereza abatemu nga bakuba n'atafunamu fiya nti bakubye oli balina n'emmundu nze siina yadde akasaale kambagoba emisinde nange nnyiize nnyo. Tebigatta yadde n'akatono 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 wadde n'akeddagala. Era njagala ono omusajja mutandike omutazaama ennyo. Ono omusajja mutandike okumwetegereza ennyo. Ono omusajja mutandike okumulondoola ennyo. Ebyo bye yabadde ayogera byonna byabadde alina script gy'ali mu kutambulirako. Buno obutemu nga bwanjawulo. Ow'omu kitundu yalumbye mu kitundu natta ow'omu kitundu ng'amuttira mu kitundu. Ow'omu kitundu yattiddwa bazzukulu be ab'endiga. Kaakati nawulidde emmengo ku mawulire ga BBS nga bagamba tekinnategeerekeka obanga enkaayana ze babadde nazo endoolito ze babadde nazo mu kika kyabwe eky'endiga ze zaaleese obulabe. Endiga Buganda institution yatandika ddi okubeera n'emmundu. Mwagala kusaanyawo kati bakulu ba bika. Mwagala kusaanyawo bakulu ba busolya. Mwagala kusaanyawo bataka. Ani atakimanyi nti obutemu bwonna obulimu emmundu today buvunaanyizibwa ku mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kubanga nabagamba nti mu mwaka gwa 2023 mwami Yoweri Kaguta Museveni yateekawo ekitongole baakiyitanga Operation Wembule. Ekitongole ekyo babalimba nti banoonya babbisa mmundu ne mwami Yoweri Kaguta Museveni yali anoonya mmundu zonna eziri mu bantu. Kubanga abaana abava mu nsiko bakadogo baba mu emirimu. Abaana abo bayina emmundu ne batandika okuzikozesa okubba. Museveni n'atya nti lunaku lumu obusungu abaana abo bwe balina bakyasobola okukozesa emmundu ezo ze zimu okuyeekera gavumenti. Kyava ateekawo Eri Kayanja batandika okuyigga emmundu. Era bwe yawulira nti emmundu ziweddemu mu bantu ba bulijjo kwe kujjawo ekitongole ekyo lunaku olwaleero Museveni y'alina sitowa ekuuma ebisumuluzo by'emmundu. Y'alina ekisumuluzo ekiggula oluggi lwa sitowa omuteekewo emmundu. Kati obutemu bwonna obulimu emmundu bw'obuwulira Museveni abubaamu n'omukono. Nojja olaba aba BBS bamantaala. Terunamanya oba enkaayana ze babadde nazo mu kika kyabwe eky'endiga ze zimuleetedde okuviibwako obulamu. Buganda muyina emmundu? Mmwe mutandise okukuba obwakabaka bwa Buganda? Mmwe temukimanyi nti omuntu yenna anaakuba omusota asobola okukuba akawuwo n'agumala amaanyi? Bw'agukuba akawuwo asobola okugumala amaanyi. Ennaku zino Ssaabasajja Kabaka akyala talaze nga nammwe ab'emmengo temukimanyiiko. Nazzi kuno Oweekitiibwa Katikkiro ye yayanirizanga Ssaabasajja Kabaka era nga Ssaabasajja Kabaka tasobola kgenda mu kitundu Oweekitiibwa Katikkiro watali, kubanga Oweekitiibwa Katikkiro ye yabanga embwa enkonzi y'olusu ku Kabaka wagenda okugenda n'asensinga ddenja. Ng'Abaganda bwe tugamba nti we tuligwa bene waaligwa, kitegeeza nti ffe tulina okusooka ku ttaka. Bwe wabaawo bo mwekuba ffe Ssaabasajja Kabaka temukuba. Ennaku zino Ssaabasajja Kabaka agwa bugwi. Oweekitiibwa Katikkiro takyasookawo, kitegeeza Ssaabasajja Kabaka akola enkyala ezitamanyikiddwa. Ssaabasajja Kabaka alinga atusiibula naye tweraliikiriddemu.
Ssaabasajja Kabaka atulabako mu ngeri etali ya bulijjo, asobola okujja ng'omuntu wa bulijjo. Ffenna tukimanyi nti Mmengo yatabanguka, ate olumbe lutandika eno mu bato omanya lwagala kugukira ku bakulu. Naye n'olaba aba BBS olunamanya obenkayana balina mu kika kyabwe ekyendiga nayemuleredde okufa. Endiga eyina emmundu, endiga eyina emmundu. Musimanyi eyasse Sserunkuuma, simanyi eyakubye Yebosa, simanyi eyakubye yaani, tebigatta. Ono agamba nti yagobye abatemu, akugamba yabakutte oba ne babakolako mob justice. Akya ne poliisi efulumya statement nti babakozeeko, omu bamukozeeko mob justice, omulala bamukubye amasasi. Ekibuuzo kiri kimu, ku mob justice n'amasasi ki ekyasoose? Kubanga civilian ye yasoose ku crime scene n'akwatako omu, n'andirowooza nti omulala n'adduka n'agenda, onoomu abatuuze ne batandika omumukolako. Kakati ate bwe neetegereza obulungi balaga nti batuuse wabasoose kufulumyawo maki masasi. Poliisi yazze n'esooka n'ekuba amasasi, ono omulala n'emuwa abantu nti mumukoleko mob justice. Kubanga obwangu bwonna ebintu ebyo by'onyumya kitegeeza byabaddewo mu bwangu obw'ekitalo nnyo, byabaddewo mu bwangu obutenkanikirako ddala, nti enduulu oba amasasi bwe gaavuze gwe n'ogoba waba batuuseeko kakasa amasasi awo galina okuba nga gaavugiddewo. Civilian wajjeewo emmundu ekubona amasasi ag'amangu. Bw'oŋŋamba nti wamukutte n'omuwa abatuuze omulala poliisi n'emukuba amasasi ku mob justice n'amasasi kyekyasoose. Kubanga ewakutte ono tugambe gwe mwakoze wamukutte n'omuwa abamukolako mob justice. We wakutte ono mukolako mob justice, omulala yadduse misinde, si bwe kiri, then poliisi yamugjeewo okumukuba amasasi. Bw'aba teyadduse misinde nga yabaddewo nga mwamukutte, then poliisi yabadde ekuba waaca amasasi. First suspect. Nga tonnayogera ku masasi ne mob justice kyekyasoose. Yoyogera tebiriimu nsaba akutendese bitendeke. Maama gwe n'oba muvumu nnyo okumanya nti omusajja gwenkutte oba abasajja benkutte bensuuzizza omunyago bayinako eyabatumye, kubanga bossi baweesa bammundu, bayinako eyakoze eki eyabatumye. Naye n'otatya kweramba mu mawulire kujja kwogera nga bw'okubya ono n'omutto oba nga bw'okutta ono n'omuwa abatuuze n'amukolako mob justice n'omulala poliisi n'emutanga, okimanyi eyamutumye akulaba. Ng'abantu bonna obutemu obuzze bubaawo gundi cameras actually kibakakatanako aba TV okubikka feesi z'abo abantu for the safety. Naye gwe wabagambye munyambule nze siina buzibu mundage a civilian ye ekibuuzo kiri kimu, wakoze statement esukka kweno gy'okolera mu mawulire, wakoze statement ku poliisi esukka kweno gy'okolera mu mawulire. Tebigatta ono alina kyamanyi ku kyassa omutaka. Bwe mba muwaayiriza nfe ekiro, oyo alina kyamanyi, oyo omusajja gwe mutendereza mu mawulire abatuuze mukole ng'ono. Nedda, ono alina kyamanyi, kubanga bano we bakusindika okutemula kwabeerako abakumonitalinga abakulaba. Kati gwe basindisa okutemula bamusindikiddeko amumaliriza. Era oli bwe yamulabye ne yeekanga nnyo kwe kujjayo emmundu atandika okumubalula. Ono n'amwesooka n'amubalula, era tebabalimba nti poliisi ye yakubye oli victim amasasi, omulala omutemu amasasi. Ono ye yakubye amaki amasasi, ate teyabaddewo bwomu, kubanga ebintu byanyumya ngamba wabaddewo mob justice, wabaddewo gwe basse. Bw'obanga wabaddewo gwe basse ku mob justice ne gwe bakubye amasasi, aliwo eyasoose. Kubanga bw'okwata omuntu n'omukolako mob justice kitegeeza oli amaze okudduka ayiseemu. Bw'obanga naye obadde omukutte ng'omunywezezza, kitegeeza poliisi bw'etuuka teyina mmukuba masasi, eyina mmutwala kukuuma bujulizi. Naye bye banyumya bakulaga nti mob justice ye yasoose amasasi,
amasasi gagenda okujja nga mumaliriza ono gwe mwakozeko mob justice ng'oli tadduka bw'aba yadduse mwamukubiddewo amasasi ng'amasasi mulaga mwagamukubidde kumpi ne crime scene tebigatta bya kijegajega era osobola okubigamba abo bannakyagaba sinze tebigatta wallahi tebiriyo tebigatta wallahi tebiriyo oyo kasajja nkiddamu oyo guys si wa bulijjo nga mwe mumulowooza kasajja luno olulumba nze nalutidde nnyo lwa byewuunyo ow'endiga ow'omu kitundu yalumbye ow'omu kitundu n'amukubira amasasi mu kitundu era ne kiba kya mukisa nnyo wata coincidence ng'ow'omu kitundu yalabye ow'omu kitundu ng'atemula ow'omu kitundu agoba ow'omu kitundu atemudde ow'omu kitundu naye n'amuttira mu kitundu ow'omu kitundu n'aba musiru nnyo najja okutemula ow'omu kitundu ng'amutemulira mu kitundu najjira ku piki mu kitundu kwamanyidde ddala nti bamumanyidde ddala bulungi ne piki okuli namba plate nga tebunnazimeera nga bukyalaba bakyasobola okumulaba tebigatta bya kijega ono n'omulaba ayogera bye batamubuuzizza anti najja kuno mu 9:5 tewabadde ku puroguramu omuntu w'abantu kwe batottolera ebyo naye oli ku mawulire g'okufa nti najja kuno 9:5 anti weesooka ki opapaki ng'abasirikale bwe bawulira emmundu ng'evuga asooka kunoonyereza eno mundu kika ki abazigu gye balumbisizza ye kapasite naye mwalumbira ate ng'amaze kweteekateeka ow'omu kitundu civilian yawulidde amasasi mu kitundu nga gakubye ow'omu kitundu nga nagakubye wa ku kitundu n'alumbirawo civilian nga talina yadde akambi genda olimbe bajega banno naawe tebigatta wamma